Nga 3 Novemba omwaka oguwedde lwokulwawo okwerabirwa abasuubuzi abakolera mu bizimbe eby'enjawulo mu kibuga anti amataba lwe gabayingirira ne gasaanyaawo emmaali yaabwe ya buwanana nga kino kyaddirira gavumenti okuwa omusigansimbi Hamis Kigundu olukusa okuzimba ku mwala gwa Nakivubo ye kye yayita okugukulaakulanya era amazzi bwe gaabula aw'okuyita gaawagaanya yogayoga mu bizimbe by'abantu. Embeera eno yasitula ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okuubayo olubu lw'ekigere okusaasira abasuubuzi bano era n'abasuubiza nti gavumenti yakubakwasizaako okudda engulu ng'ebaliyirira. Olina ne kaabwe ke wataddeyo ka pavement nako bagende nga bakateekako amalibu amazzi gabe nga gava eri nga gajja mu mwala direct. Ono yalagira wateekebwewo obukiiko okuwandiika abasuubuzi bano n'emmaali yaabwe gye baali bafiiriddwa. Oluvannyuma amannya gano gaali gakuweerezebwa mu kakiiko akalala kagasunsule gasindikibwe mu minisitule y'ebyensimbi olwo bano baliyirirwe. Wadde nga KCCA yavaayo n'etegeeza ng'olukalala lw'abo abaali bagenda okuliyirirwa bwe lwali lufulumye ne gye buli kati bano tebaliyirirwanga era nga n'amataba gaatuuse kubaddamu mu biwundo nga ne ssente ezaasooka zaafuuka musu gw'ekanyanya. Kati oyinza okugamba nti kino kye kyawalirizza abasuubuzi bano abaakosebwa amataba omwaka oguwedde okutegeka Akediimo akabadde kalina okubeerawo ku lwokusatu lwa ssabiiti eno okulaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti okubakuumira mu kiguumaaza. Kati ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga ki FUTA nga kikulembeddwamu akulira John Kabanda basabye abasuubuzi bano obuteekalakaasa nga bwe babadde bategese. Basebo ne bannyabo tweyama mu maaso gammwe nga tetutya mmwe tutya Katonda nti ssente zammwe ziri released era gavumenti egenda kubasasula obutasukka wiikisi 3. Kituufu tubadde tufuna okusomozebwa kungi nti mulimu n'abazirwanyisa bangi naye tuli wano kubanga twafunye success. Olunaku olwokuna wiiki ewedde Minister of Finance yatuyita era ntitula mu lukiiko gagadde ne tukiriziganya ffenna nti bagenda consideringa list eya vetting committee. Kyokka ono asabye abasuubuzi okukitegeera nti gavumenti tegenda kubaliyirira kyonna kye baafirwa wabula okubawaayo ensimbi ensaamusaamu bongerezeeko bizinensi zaabwe zidde engulu. Bwe njogera kusumbuusa wanga aweereddwa amabugo tebasobola kuwa kiri kyofiiriddwa naye bakuwa n'okakkanyizibwako. Eyafiirwa miliyoni 2 tebakuwe miliyoni 25 oba 3 oba 4 n'oga nti ate zino nga bampadde ssente entono. Ono atuwadde n'omuwendo gw'abantu abagenda okuliyirirwa n'omuwendo gwa ssente gavumenti ze yataddewo zibaweebwe. Abantu abakosebwa bali 100 n'okusoba. Lwaki bangi? Ebizimbe ebiri wano ku Nabugabo bw'obitunuulira ebizimbe biri ku Nakivubo waliwo ebizimbe nga edduuka limu likolebwamu abantu 8, 6, 4. Kati abantu abo bateesigaŋŋana twabaleka ku round table buli muntu n'aleeta akawunti namba ye enamba ye y'essimu wamu n'endaga muntu ye n'edduuka mwakolera era twabateeka mu area y'emu ku lupapula olugenda okusasulibwako era buli omu n'afuna ekyo kyagwanidde okukola. Bino we bijjidde nga n'amataba gaayonoonye emmaali y'abasuubuzi endala jjo ly'abalamu era obuwanana bw'ensimbi ne butokomoka nate. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.